Rwanda bakutta ng'oli musiyazi Angola gundi tobuuza wano mboozi zo gw'okubiriza program nali nakugaana okuleeta olugezigezi wano nali nakugaana okuleeta olugezigezi ati kati bwendaba okay munzirize obuyinza Munyarwanda ono ansubira kati nze simugambye nti tugendeeyo Ssaabasajja Kabaka ayaniriza abantu bonna ati kye mugambe wanjogera ku Rwanda lwaki yeekyanga genda maaso lwaki yeekyanga ate naokiriza omunyampi ono nali namukugaana bwe mba nteesa naye nanyingirira Omeotamaguzi mutunuulire nze kakati gwe tunuulidde ssebo mukama wange kansubire nti taddeyo tolumba muteesa muleke oyo ogamba Rwanda ekola kino ne bivaamu ebirala oli naalumba media house mwogezi wa Rwanda kyetuva ku mulamu onalebusirika tagamba awadi kyakola muleke Lutamaguzi tolinkanga kagala lunaku n'olu na lumu we can sort ourselves but not on this no even here tachiro tolowooza nga nakwambia that you can kibwa kya Ssaabasajja tayina capacity because yalo asobola okunkanga mbera mukaka day one day no we can sort that one out yeah by the way even butufulumira wano njagala tukikigwagala mugende tondanga mukumpita butufuluma bwetu obwongo bwo omusana kivugamba tanyonyi saga odde mukumanya tawala jona omunyampi kanyamperiyo nzigirako omuzinda gwa Lutamaguzi tunaddamu nga tuzeemu soka tulabe ku butambi bwa Honorable Lutamaguzi obw'enjawulo bwe tubuvaamu ngenda kubuulira ebigambo mukwano gwange mpuliriza akiguddeko munyago okugulawo ekibiina ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera video nkusaba sooka ogimpeera ekigalo etolontoke nkugambye ogenda bitegera nga tutambula ne Haji Abudu omusomi w'edduwa ow'ebbaluwa manyi omunyampi lw'omusana agenda n'alaga ati ategeera nnyo oyo munyampi ekigambo ekyo tokireta oyo bamuleeta wano tudaivaatira Lutamaguzi bw'otegeera nnyo okolera ani gwe jayo okumubuuza oyo omusajja oyo lwe tujja wada tudaivatinga yefuula ali eno oba olina gwokolera nedda bwe mbazija n'omutwe gwange lwaki oyo omunyampi yefuula ntegeerera kati ekyo nkimugambye omukulu oyo yefuula nyategeera naye obwongo bwe ebyo bikolera eri kakati ekyo nkimaze omunyampi oyo atutawaanya nnyo wano kakati ekyo nkivuddeko olina omukubirizanga nti bw'obanga ojja wano oleesa bibyo tumanyi gwokolera okolera muhoozi oli waayiso wano totulumbalumba tumanyi byota olowooza otegeera nnyo ekyo nkimaze ssebo mbadde musomesa nti bwajjanga wanajja n'omumanyi kyokolera kakati ssebo mukama wange kimanyi nti no gurupu z'abannamwe be mulya nabo be mugabana nabo mu bingi sebo sigwa okubiriza programu wano olugezigezi lw'olukendeezeeko n'olwekyo sebo ekyo nkyogeddeko kubanga sebo mukama waffe kituluma kendeezaako sebo toleeta lugezigezi lwo wano sigwa okubiriza programu gumiikiriza sebo n'olwekyo sebo ekyo nkikomezaawo kakati kino kyogeddeko ekyabaddewo ekyokuta ababaka ba paalamenti twongera okukigira gundi gumiikirizaako gy'emyaka gyo tekikyawaanyiziganya bigambo ng'oli mu puroguramu w'emyaka gy'ekitiibwa anti mugamba w'emyaka gy'ekitiibwa ebiboozibozi byo bikomye eri mu bitebe byammwe byenaale kakati anti musomese w'emyaka gy'ekitiibwa gundi but the manner engeri ani apima mana gwe mbuuza tebawandiikirwangako gwa ani apima mana kakati eno mana gye tusoma under this spirit n'olwekyo bano tokya kibi nnyo era abantu baffe bonna bwe tulaba nga babonaabona n'olaba obusajjasajja ne bujja ku mpewo no nga busanyufu musimanyi ono lwabasajja yabadde yegizi yekoza bwekoza mwe mwali mulabyeko ku mirambo egiziikibwa egy'abantu baffe n'abamu nga bakwatibwa ffe tetulina okuvayo ffenna bannayuganda tulwanyise okutokyalinga abantu bw'obeera mu kifo ekyobuvunaanyizibwa eyo just appointed to represent a country si kutokyalinga bannansi mwe temunaba kulabako bantu baffe bafa
ojjukira bwe baali base President Robert Kyagulanyi ng'ali mu Arua. Omusajja omu afuga eggwanga lyo n'avayo n'awaana nti aneebaza nnyo abakubye Kyagulanyi mwamukubye bulungi ebyo wabiraba. That was a good beating. Wakiwulira ekyo wakiwulira ssebo ng'oli munnamawulire ow'amazima. Nakiwulira yagamba good beating. Kati baparapanda ebyo bayogera era Kyagulanyi tulina n'abantu baffe bangi abali mu kufa era ffe twagala kubagamba basajja mmwe abatulugunya abantu. Constitution mugimanyi kyetegeeza wabeerawo omuntu akoze omusango mumutwale mu kooti tewaliwo ekyali sanctioned nti mwe muli special. Ate ekisonga okutuluma muveeyo mu bisiko byammwe eyo ne mujja wano ne bwe biba biseera bya nnaku nkulu ngono parapande waffe tasobola nakuddayo waaba asiiba buli rediyo buli TV nalowooza nti ategeerayo otegeera nnyo olwekyo ssebo ekyo nkimugayo toyomba naye oyo yeefuula akasajja ako keefuula nnyo nawe oyogera ku TV naye nga bw'ayogera naye teweefuula ategeera nnyo nti namuli ayogedde naye nga tolumba zompulira nzira mu byani tolumba sirumbye naye nkugamba oba otegeera manya nti otegeerera makaago so tegeerera baana baffe bafa sebusulu abantu bafa ndaba mukamwa nkugunde kulu oyo n'akabinja ke obwongo nze nkulaga kyobwongo bwa mukaako gye nkulaga tompitanga mu program na standards za kikanga ekyo tazeewo okumenyawo enkolagana yonna ne Mwami Kyagulanyi abo balinga bibaaluuni bwe babiraba abaana bato balaba bibaaluuni balowooza bizitowa baaluuni air just air balangiridde tubakulangirira kiki tetubalira budde tubalina makulu is the mother of people power soka ng'ocekinga obwongo wasajja nga tomala gantuuza buli muntu the mother of no the mother of Kyagulanyi oyo mu byobufuzi yakona ye nga bw'omulaba afaanana he cannot even be an LC waizagira the presidential advance botatuwulize tetujja kuwa kaadi botolete sente lojagifuna okuzimba bukatonda obutono member of parliament totekanga na kategori ezo zinoonya kyakulya buli okulonda we kutuuka ne zisale ne zijja ne zibateeka mu katemba tubako we tutuuse musimanyi ono Kyagulanyi ffe twamuzimba bwe muzimba gwe n'oteezimba gwe n'osigala nga wakona n'obubinja bwammwe bwe muteeka nakugambye nti obumyu ne bwe bwegatta mu ddwalo ne bukuba enduulu no one listens to the bumyu mubuuze atuula mu kibiina ki ewamma tatuulayo bamugobayo mu DP nunupu bamugobayo mubuuze otuula ku lubanza lwa kibiina ki gy'oweeranga amateeka eno nupu serikeri Museveni Rwanda bakutta ng'oli musiyazi Angola gundi tobuuza wano mboozi zo gw'okubiriza programu nali nakugaana okuleeta olugezigezi wano nali nakugaana okuleeta olugezigezi ati kati bwendaba okay munzirize obuyinza omunyarwanda ono ansuubira kati nze simugambye nti tugendeeyo Ssaabasajja Kabaka ayaniriza abantu bonna ati kyemugambe wanjogera ku Rwanda lwaki yeekyanga genda maaso lwaki yeekyanga mbulidde lw'omukyana agamba mbu ettaka lyonna lya Katonda kati naffe tugambe nti ente zonna za Katonda nti asanga atwale olwekyo mutagaseeko nti asanga atwale agambye mbwe ettaka lyonna lya Katonda naffe tugambe nti ente zonna za Katonda asanga yagirya tuyingire ku mafaamu gamwe nolwekyo ffe twetegereza programu gye mulina naye tewali agenda tutiisatiisa ku ttaka ly'abajjajjaffe bw'ovaayo okwogera oyo atusosola abanyarwanda babadde wano abasinga buno obugulupu obujja obubasiriwaza ebbanga lyonna tewali yali abagobye nammwe abanyankole tukimanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo ebizibu ebiruma abanyankole oba abanyarwanda oba balundi oba baganda ffenna twetaaga services naye kano akabondo kano akajja akanyaguludde eggwanga lyaffe buli wetukwogerako ne keekweka mu banyarwanda batusosolera ffe abanyarwanda simanyi ffe bagundi ogenda n'okanoonya nga tolabana gye kaba ama Jeno Muhoozi manyi otulaba bano bakunoonyaako kamuwogo tewali bw'osobola kufuga wano mu Uganda tukikugamba ne Jeno Tafire yakikugamba nti akuwulidde wuuyo kubanga kijambiya tukubuulirako sebo wano tewali bw'osobola kufuga the biggest position gy'osobola okubeerawo wano nayo mu Uganda nga taata we yakulonze ku bwa minisita oba ewammwe naye lino gye bayita the Republic of Uganda you can never be its president mark my words
we are senior citizens of this country. Tetusobola kukkiriza Katemba wamwe bano abakukimako bumuwogo basobola okujja kuba abamu bali bubi abamu batya kitaawo mbw abawo obukunkumuka ne ba minisita bonna baagala kugira igwe nga bonna bagira mu kitaawo abo bamita naye ffe tukugamba genda okole emirimu gy'emirala. You can go back in the army. Kyagulanyi bw'anajja ajja kupromotinga oba okulira battalion oba okulira ki. Uganda tesobola kufugibwa Bwakabaka nti bino bye mugamba mbw abantu tubavuwazizza ffe tuli n'emmundu ffe tulina ki. Even the lands you people have grabbed will come back to its owners sooner or later. Ne kunyanja gye mugobya abantu emuteekayo amagye abantu bajja kudda n'amakole tewali buwagizi bwonna agagunde ezo bye nakugambye ebyo nti abo ebyo Katemba wamwe nze ndi musajja ndi senior politician tontekanga mu Katemba waabo. Lwaki onomuyita Katemba? Oyo Katemba because it can't happen. Gaddafi yagambanga batabani be nti simanyi omumanyanga ati alukiziramu Gaddafi yalinga musajja w'amaanyi nnyo n'abagita mu pulipolinga nabo balinako bakagaba abawerekera badokita kagaba abawerekera mutabani wa Gaddafi ngajja n'obukyala walaba Gaddafi ngajjanga n'obukyala wano e Kampala obo baani ababuwasanga agenze kakati n'olwekyo sebo ng'ogenda ng'omaliriza lino eggwanga lirina ebizibu bingi ebiriruma. Biggest problem yaffe si kufugibwa. One of them is leadership. Obukulembeze uliriza wetubanga tulakinga better leadership ng'ate ondeetera oyo mbu yatufuga oyo kiri gundi namwe be serious ne wakubadde namwe muli bawagizi be kuba nkulaba mu lutisati wa Piero Yumunda naye sebo yadde nawe side yakagabo kyenkusaba kino mukiwulirize. Let us be serious fellow countrymen. Eno Uganda gye mulaba bw'enaatandika okukwata omuliro. Okay. Mu biro bino singa Kyagulanyi abadde taliiwo ku basajja bano abazannya ddiiru z'ebyobufuzi ng'abamu badduka mu bubiina byabwe nga baakonerayo nga kati ono Abedi Bwanika gwempulira abamalira obudde lwaki teyeesimbirawo mu kibiina kye kya PDP. Sibagifa ab'e Masaka ate ye eri abasajja abavayo lumu nawulira oyo omusajja Gasumba oba omumanyi Gasumba nga yitawo emisinde ne Katikkiro Mayiga nembuuza bano abasajja baawa nti b'e Masaka nempulira mbidde nga naye avaayo agamba simanyi higihaga amanya gange nze Lutamaguzi Ssemagula nga ndi mubaka ava e Bulemeezi akiikirira abantu basabasajja aba Nakaseke South. Your Excellency nze nzekko omubaka wa Parliament omulimi era sebo Your Excellency olw'okuba emmwanyi yagudde nange ngenda kola pledge ya millions 10 kyengenda okuleeta wano neyanziza Your Excellency toyanzirege temukkiririza mbuulira ku abo bagenda otula mu iPod g'osobola oteresa ekyapa kyo ng'oli mulwadde tosobola gwe batunuulira abo Mawo Museveni mukwano gwange webugiri basaalirwa oyina Keno we UPC ofune bana basajja bange BFDC kakati bamuliyati nandala mafaabi konka Uganda kakati fe tule mu biro bino singa Kyagulanyi abadde taliiwo ku basajja bano abazannya ddiiru z'ebyobufuzi ng'abamu badduka mu bubiina byabwe nga baakonerayo nga kati ono Abedi Bwanika gwempulira abamalira obudde lwaki teyeesimbirawo mu kibiina kye kya PDP. Sibagifa ab'e Masaka ate ye eri abasajja abavayo lumu nawulira oyo omusajja Gasumba oba omumanyi Gasumba nga yitawo emisinde ne Katikkiro Mayiga nembuuza bano abasajja baawa nti b'e Masaka nempulira mbidde nga naye avaayo agamba simanyi higihaga ng'era balina oyo mpuuga higihaga nembuuza baawa nti b'e Masaka kati ne bano ba Abedi Bwanika nempulira omusajja ow'e Masaka era sibamita Lwasa ono omusajja Lwasa simanyi atambula ng'oyo simanyi Lwasa nembuuza waawa nti w'e Masaka nolwekyo twagala okubagamba mu ab'e Masaka order. Uganda neno okusinga ku bufo buno obubalwanyisa oyo gwe muwulira nti no mumulumirirwa nnyo bamukyusizza mumukolera ekibiina musobola n'okutandikawo gye bayita Masaka Political Party. Kubanga wuliriza sebo wuliriza kye tukugamba Buganda eriwo eryo olw'ensobi ezaakolebwa mu biseera bya Ben Kiwanuka
babagamba nga wano basajjammwe muzanya n'obote. Ben Kiwanuka aleese enkola egenda okuyamba Uganda ne Buganda. Ben Kiwanuka tasobola nakufukamira wano ani anamuwagira ne mugenda n'obote kati mulabe bye twakungula ne mukwano gwa mobote. N'olwekyo ebiseera bya leero tetugenda kukkiriza bukundi buno bugenda kuzanyira ku Kyagulanyi. Bino bulize byange. Ampuliriza nkulamusizzaako nnyo webali gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Kaakati nno mukwano gwange atugoberera vidiyo sooka ogituwere ekigalo. Kaakati olwo tubale tulina okubeera nga tusooka okujjukira Honorable Lutamaguzi Ssemakula wawali e Nakaseke yakikira abantu b'e Nakaseke. Omusajja ono tulina okubeera nga tumuwa credit. Muyinza okumbuuza lwaki nkukumbye obutambi obw'enjawulo bwonna nga bwa Honorable Lutamaguzi. Omusajja ono alina okubeera nga mubalaga butereevu nnyo okuva gy'avudde. Omusajja ono nga tanaba nakubeera nga ayingira National Unity Platform abadde waffe nnyo. Ebigambo byazze nga ayogera. Era ono y'omu ku basajja abasinze okweŋŋanga. Omusajja ono amanyiddwa nga Lwomushana mpaka omusajja Honorable Lutamaguzi lwe yagoba ku BBS Terefayina ng'afuusa akayinja mu ngatto ng'abasajja bafuukidde ekyambika nga tabaganya kuvoola nkyukakyuka ne President waffe wa National Unity Platform President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati nno oba oli awo mbadde nnina okubeera nga nkuyisizaamu omanye ababaka abamu ku be twafunye kubanga ono tabadde wa NUP ono abadde wa DP lukulwe. Kakati ono yasaze eddiro obutereevu nnyo ne yeegatta ku National Unity Platform era ono yawaddeyo obukadde 10 bulambirira ku lw'enkyukakyuka ne NUP ne bannayuganda bonna oba oliawo okutwaliza awamu aganga yenze master emabega w'omuzindaalo. Mmaze okubeera nga nteera mukwano nga mpuliriza olunaku olwaleero munyagwa mugaati gwa bata aguddewo ekibiina Common Man's Party. Kaakati nno ekibiina kino kibatuumiddewo mu kiseere ku Lusaniya era bano bavuddeyo ne boogera lunye ndi tuyina kulya buli fena tutaddewo n'akabonero ka Lusaniya kulya buli. Ekyo kibadde kituufu nnyo. Nabagamba nti Mwami Kyagulanyi ayina omukisa togulabangako. Abasajja ku lunaku olusookedde ddala n'akabonero kaabwe kabadde ka Lusaniya ne bakakasa ensi nti tukolerera kulya, tunoonya kulya, ffe tunoonya we tuliira. Muba munoonya kulwanirira nsi yammwe oba mwagala kubbulula nsi. Kaakati ekyaffe kirala nnyo, ffe twagala kintu kimu kulya era akabonero kaffe Lusaniya kya nnaku nnyo. Abasajja bamaze emyaka n'ebisiibo mu politics w'eggwanga Uganda okubeera nga essaawa zino amazima bamaze okubeera nga bagajjayo ge tubadde twogera enkya n'eggulo nti bano bakolerera kulya, bakolerera mbuto zaabwe, bakolerera famire zaabwe nga mulowooza tusaaga, nga mulowooza tulimba. Bino byonna tubyogera kuno na kuli eggwanga erya America lyamaze okubeera nga likikakasa olunaku lw'eggulo. Bano bafuuse nga boolaba Dubai, United Arab Emirates. Kaakati mukwano gwange mpuliriza abadde alowooza nti ogendagenda mu America olowooze nti kyaggwa. Kaakati nno osaagana muliro, osaagana lyanda. Eggwanga erya America lyamaze dde okubeera nga likizula. Jjukira nti America yagenda okukirealizinga nga ekonome yaayo eyongedde okubeera nga esebengerera, ng'ate eggwanga erya China ekonome yaalyo erinnyidde ddala ng'emaze okubeera nga emenyawo America. Kaakati nno ne bagamba omugezi akwata mukko. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza bw'oba ogenda mu ggwanga erya America kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa olina kufuna visa ya myezi 3. Emyezi 3 oluggwako olina okuddayo ku immigration oli mu ggwanga erya America oliniwinge era onnyonnyola ebibu ensonga lwaki emyezi gyo 3 gyaweddeko n'osigala ng'okyali mu nsi yabwe. Bingi ebikirako wano byogenda okulira lwaleero sawa niyo yennyini katuwe ewa Haji Abudu nkomawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa okusinziira ku nkola ebadde emanyiddwa omuntu yenna abadde waddembe okugenda mu Amerika ng'omulambuzi, omugenyi oba omusuubuzi okumala ebbanga lya myaka 2 nga mpawa mubuuzizza kyakimye nga kino kibadde kirambikiddwa ku biwandiiko ebimuwa olukusa luno oba visa.
kyokka kino kyakyuse okusinziira ku nkyukakyuka ezajjidde mu biragiro by'omukulembeze w'eggwanga lino ebijja nga kati buli mugwira okuli ne bannayuganda abasuubira okukyalako mu Amerika balina okuteekateeka eŋŋendo nnyimpi anti kati mpaawo agenda kukkirizibwa kumalayo myezi egisukka mu 3 nga tasoose kuzza bujja biwandiiko bye oba visa. New non-immigrant visas for Ugandan citizens will now be issued as valid for 1 entry 3 months, which mirrors the validity that Ugandan visas issued to American tourists and business travelers has been. This validity change increases, and it's one way we're increasing our ability to detect and prevent abuse of our immigration system. Atubuulidde nti abagenda okukosebwa enkyukakyuka zino kuliko abagenda mu Amerika ng'abalambuzi, abasuubuzi, okukyalira ab'eŋŋanda ko n'abalala abagwa mu kikinga ekyo. Kyokka ng'oggyeko obukwakkulizo buno n'okufuna visa nako kwongeddwamu ebisoko nga kaakano agyetaaga ayita mu kakuŋŋunta akakambwe okusinga ku kabaddewo. Every applicant for a U.S. visa undergoes extensive security screening to ensure that those individuals do not pose a threat to the United States, our citizens, or our national interests. We cooperate regularly with the UPF. And in the last 2 weeks alone, we have assisted with the arrest of 5 visa applicants who presented fraudulent degree certificates, O-level, A-level, and university transcripts, and bank statements. Tutegedde nti ebiragiro bino ebikoma ku bbanga omuntu lyalina okumala mu Amerika tebigenda kukosa abo abaafuna visa wansi w'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwe tulimu nga bano bo baakumalayo ebbanga ery'emyaka gyabwe 2. Kakati nno ebigambo birungi si birungi mukwano gwange ampuliriza. Ggwanga lya Amerika limaze okubeera nga likyusa visa kati bannayuganda bonna abadde bolekedde okubeera nga bagenda mu ggwanga eryo muyina okubeera nga mumanya nti ekyokubeera nga ogenda kuwangalirayo okumala okusukka emyezi 3 kifuuse lufumo. Okusinziira ku bigenda maaso biraga nti Amerika efukidde ddala nga ggwanga liraba eya United Arab Emirates UAE byekolera ddala kakati nno buli luvannyuma lwa myezi 3 oba obadde ogenzeyo kuzaala obadde ogenzeyo kukyala obadde ogenze kulambula tokyakkirizibwa kusukka myezi 3 etteeka limaze okubeera nga liruma nga bwe nabwannyonnyodde nti ekonomi ey'eggwanga lino okusinziira ku bakugu ebadde egenze esebengerera era nga n'abantu mu ggwanga erya Amerika baweze ate nga n'emirimu mingi gikolebwa byuma bya tekinologiya kaakati nga money power oba oliawo naye balina mutono so abantu bangi abadde bayingira ne mu Amerika mu bumenyi bw'amateeka okusingira ddala nga bava mu South America ggwanga lya Mexico oba giyite Mexico oba Mexico. Kaakati bino byonna bw'ojja obigattagatta ne bannayuganda abadde bagenda mu ggwanga erya Amerika ne bamalako emyaka 2 ne bagaana okubeera nga oba oliawo bakomawo ne basigala nga bali eyo mu bumenyi bw'amateeka. Kaakati omusajja Trump agambye bino osaagana lyanda era embeera eyo yeviddeko okubeera nga bateekawo restrictions era bannayuganda bagenda kubeera nga batandika okubeera nga bakwatibwa overstay oluvannyuma lw'emyezi 3 gye baba bamaze mu ggwanga erya Amerika. Kale nno bigambo byebyo ggwanga lya Amerika. Kaakati nno ebigambo birungi si birungi tulindiridde eggwanga amawanga amalala gonna bwe ganaakola bwe gatyo embeera egenda kubeera nga eyonoonese. Wabula kimaze okubeera nga kikakasibwa nti abantu bonna ababadde bayingira edda mu ggwanga erya Amerika bo kino okukosebwa kuno oba embeera ya visa tegenda kubeera nga ebakwatiramu wabula okujjako abo abagenda okubeera nga bayingira buyingizi mu ggwanga erya Amerika be bagenda okubeera nga bakifeesinga kaakati nno ekya visa ey'emyezi 3. Na bino bye mbadde mukola mbu ate kaakati mukazi wange akuzizza kaakati kanteeketeeke mutwala azalire mu Amerika mmane yane emye abasajja babisazizza mbagambye nti kikafuuwe bakooye okubeera nga mujje n'abaana bammwe olw'okuba olinawo kasente n'ositula mukyalawo n'omutwala n'azaalira eri olwo omwana n'abeera nga Amerika. Kaakati abasajja bagambye ekyo kikafuuwe nakyo tukijjeewo tewakyaliwo visa zagenda musimanyi ku giving birth visa biki basajja babisazizzaamu ogenda ku tourist visa myezi 3 bw'otuuka eyo ozaale omwana wo gw'ozadde talina kakwate na kamu ku ggwanga lya Amerika era ojja kudda n'omwana wo bw'ali batuuse ogenda mu Amerika asaba ebyo visa. Kaakali bino nga tubyogerako mukwano gwange mpuliriza njagala osooka owulire ebigambo bino
omusajja Norbert Mao akunamye ono Museveni ezize ozirya n'ozeeriira akunamizza Mao ensi yeewunyizza kakati nno ono babadde ku mukolo ogumu eyo mu Mambuka omusajja kye yakoze munne jjukira nti Mao akolera NRM okuva lwe yali mu DP olukwe n'afuuka wa NRM kakati nno abantu baamubuuka wabula ono abadde akyekazaakaza nga bwadde eno bwadde eri naye omusajja Museveni yakakasa n'agamba nti nze Museveni w'essiri DP teriiwo kyokka omusajja ono okumanya ajooga ebigambo bino byonna yabyogezezza Mao ku kyalo ewaabwe gy'azaalibwa anti ono yabadde ayogera mu Luzungu nga Mao annyonnyola ng'omusajja amuswaza mu maaso ag'abantu be bennyini mu mbeera bw'eti. Uganda simanyi oba vidiyo eno mwagirabye gwe yagirabye osobola okugiyitako gwe ataagirabye sembera busembezi wano nkulage ky'otaalabye bakira bategeka olukuŋŋaana eyo mu Northern Uganda ng'omugenyi omukulu alina okubeera Museveni naye banaye Museveni amanyiira Museveni alina akamanyiiro ng'omuntu agenda okuvuunula Museveni byayogera ye Mao ne bamobilizinga abantu ne bayita abantu ebyobufuzi mu bimanyi bya mobilization bya kuyita abantu n'abakakasa nti omusajja mu nnyumba wali era agenda kubeerawo naye Museveni amanyiira Museveni alina akamanyiiro munankozesa okukozesa olulimi olwo si lulimi lwange ebiseera ebisinga obungi ye ate nkozesa lulimi ki ng'akutte baganda baffe n'abajjuza amakomera kati ekyo kye nina okukozesa nti alina akamanyiiro era amanyiira ne ku mulundi guno ne ssaawa enfu waliwo olwebeerako ennamu ku mulundi guno nasanyukidde nnyo Museveni kye yakoze nakisanyukidde nnyo gw'okimanyi okumala okumobilizinga abantu bo n'obayita n'obaleeta n'obateekaawo nga gwe olina okuinterpretinga omusajja byayogera kati omusajja n'atandika okukuvuluga naye ng'olina obivuunula obizze mu lulimi lwo ekyo kye kyatuuse ku Mao bakira yaseka amagye mu lukusu ng'ekisajja kimuvuluga Mao n'atandika okwesesaasesa ng'ekisajja kigenda mu maaso n'omuvuluga Museveni amanyiira In 1962 I was already active as a young activist. Mwaka piero pichelu ario nodong anatio ko kitme wi bie chalo bulu remo maliet. And I was supporting DP, a party called DP. Ano no anati DP and Mamegani. So when I see people like Mao saying DP without Museveni, there is no DP without Museveni. Donka nero Mao gi teori ni DP idogi DP petwere ka Museveni peye Museveni miyorberi DP. The moment I left the DP, that was really the end of DP. Madong arawero DP peropa DP do. Kakati bana abasajja ba Mao basalawo integrity yaabwe ne bagikakkanya wansi olwa sente just money basalawo credibility gye baali bayina basalawo ebirubirirwa by'abana Uganda bye baali balaga nti batakabanira ebbanga eddene babiwummuze wansi olwa sente kati can you imagine omuntu okuvuluga obwenkanidde awo n'agamba nti ono Mao musiru ng'olina okukivuunula okiddize mu bantu bo abantu abazze nga bakwagala abantu b'omobilizinze okuli abako okuli bakyalabo okuli famire yo naye ng'olina okukwata ebigambo ebyo omusajja byakuvuluga obizze mu lulimi lwo n'akuvuluga ng'akozesa lulimi lulala naye nga gwe kikwetagisa obizze mu lulimi lwo obigamba abantu bo n'agamba nti oyo musiru nga wallahi olina okugamba abantu nti ndi musiru. Can you imagine? Kale katugendere ku bitabo njagala bannayuganda mumbuulire Mao ne Museveni ani asinga ebitabo Mao ne Museveni ani asinga obuyigirize njagala tukozese common sense sagala tuteekemu bias n'ensi yonna njagala mumbuulire bannayuganda ku Mao ne Museveni ani yasinga okusoma ani alina ebitabo ebingi naye gwe tomanyi kye kitegeeza kukwata integrity yo tomanyi kye kitegeeza kukwata credibility yo omusajja najja mu makaago n'akugamba nti fiiki galamira wansi nkukube kibooko n'akukubanga mutabaniwe nga mukyala waalaba abaana bo balaba maama waalaba nga buli muntu alaba aba akumanyidde nnyo aba akujooze nnyo naye sometimes bano abasajja kibagwanidde ne bano abalala abasigadde kibawe ekyokuyiga nti bwe buli we munaagenda nga muleebeeta olw'obusente nga temumatira bino Museveni byagenda obbakola bino byabakoze ebbanga lyonna bajja baleebeeta ku ttaka Museveni batuuse n'okumuyita Katonda mulaba byabakola natunuulidde video ne ŋŋamba mukama Katonda wange kale mazima
Mau ne bwagamba bugambe nti ebya Uganda kambireke kangende nyingire mu nsenda na jemba nkolera sente asobola okuzifuna. Mau ne bwakera bokezi ku macha n'agamba nti okuva olunaku lwa leero ndekeddawo okuweereza mu gavumenti ya Museveni ngenze wange sente zeninawo kangende nkozesa ezo asobola okusurvivinga. Naye laba omusajja bwamukola bwamuyisa. Laba omusajja bwamuyisa mu nkuyanja y'abantu be. Naye nga yayina okuvunula ebyo Museveni byayogera. Waliwo kale omusajja ogamba nti nabadde nyimiridde ku mabbali wali eri. Omusajja n'atandika okwogera ebigambo ne bankoona. Naye nedda Museveni amanyiira ssebo. Ebigambo yabadde abitikkira ddala Mau yennyini. Himself Mau. Namugamba gwe DP eyo giraba tesobola kubeera DP nga Museveni siriiwo. Mau ng'alina okubizza mu lulimi lwabwe. DP mugiraba tesobola kubeera DP nga Museveni. Bannange Museveni avuluga. Museveni akakkanya, Museveni ajoga. Bannange omuntu gwe bayita Omunyarwanda omuntu gwe bayita Omunyarwanda mugirenga kenkofiira amanyiira. Tatuwangala nabo. Ene Uganda tuwangalira ddala nabo. Najjira mu Lugabire n'asooka ayimirira mu mulyango bw'ati n'agamba mwe bafala. Omunyarwanda. Omuntu gwe bayita Omunyarwanda mugireko enkofiira. Ne Museveni amanyiira naye yamanyidde Mau. Kano kabadde kanzise. Kano ka video kabadde kanzise. Museveni yavuluze Mau ya Rabbi. Mukama Katonda wange. Bana basajja ba Mau balaba kasitamukkiriza. Kasitokkiriza omuntu atategeera kutegeerere. Kasitokkiriza omuntu atategeera kukulembere. Bino biba bigenda kutuukako mu bantu ba Mau in front of Mau's congregation. In front of Mau's congregation abantu nga yabayise yabamobilizinze naye nga alina okuvunula ekisajja ne kimutandikako nga Mau yabivuunula ndi musiru ng'agamba abantu beti bane Mau ndi musiru. Naye Mau kyakugwanidde nawulidde essanyu nasanyuse nti at least Museveni simwagala naye yankoledde yaako. Mbagala nnyo peace. Munyagwa mugati gwa bata eggulo nga bategeeza Honorable Ssekabira nti bagenze babagulirawo obubiina obw'enjawulo. Kati olunaku olwaleero ne Munyagwa mugwati gwa bata bamaze okubeera nga bamugulirawo akabiina ke aka Common Man's Party oba Common Man's Party oba Common Party Man's Men. Kaakati nno byonna kyekiri kyekyo kubanga buno obubiina Honorable Ssekabira yabadde yamaze dda okubeera nga abutubuulira olunaku olw'eggulo ku TV nti Mwami Museveni agenza gula obubiina abantu abo abaagala okulya. Kaakati nno olunaku olwaleero akabiina akasembayo okubeera nga kagulwawo ke kamugati gwa bata. Ono jjukira nti yali agala kadi ya NUP ne bamubuukirawo nti nsolima kadi bagimuma. Kati bamala okumumma kadi anyiiga yeefulwa FDC ennyo era ono ebigambo bya Zaagala President Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo olw'okubanga omusajja ono abadde akulira Mwami Museveni mu nzikiza. Kati Mwami Museveni omukolera mu nzikiza naye ekiseera kituuka n'afundikira ng'akugjeyo ng'akwanise mu ttaala. Kakati omusajja ono babadde gulo bamugamba nti obubiina bino buggulwawo Mwami Museveni abaggulirawo mubeere nga muliirako n'okulemesa enkyukakyuka. Omusajja ono yeecwacwanye. Omusajja ne yeecwacwana n'ayagala okulwanira mu studio. Kati bino byonna bwe byabadde nga ffe tulaba era bino byonna byabadde nga n'abantu abalala balaba era ebigambo bino byayogedde byamuzadde ebitukula era akabiina ke kandiko 226 tutaddamu kubeera nga okuwulira. Sooka olye ku bigambo bino mukwano gwange mpuliriza ate tukomewo. So kyenkoze ekyamaanyi kwe kusponsalinga obubiina obulala bungi nnyo ate ne bukulembeza abantu baffe kubanga nze njawulo gyenyina ku Ssekabira mbadde mu opposition no. This is not Kavule. This is a talk show. Era bwe gwanga lyonna waliwo emujja okwogera Kavule waliwo emutajja kwogerera wano. If you are speaking to a respect tubadde mu opposition goli NRM. You are sponsored by General Sale. So please to a respect. Kino ekintu singa tetwakikuuma twandigidde parliament. Kuba NRM gye wakuliramu yalima n'okuwa respect okuwadde wa kansala. No. Yeah, listen. No, tell me to get out. Tell me to get out. Baba talina facts, he must withdraw. Okay, listen. This is not Kavuli. No, let's listen to each other. Yeah, no. He must present his evidence. He's here. Areta facts. Listen. Okumalira. N'olwekyo obubiina biina. Those hooligans
came on this floor nga Besigye kwali babagula mutemu wanise Besigye ate wanda bayomba lwanyisa naye omuzindalo gugyeko. No, those hooligans came on floor nga Besigye akyaliko. Can you listen to me? No, please let me go. No. Lwaki tewasituseewo kisiraane ggwe akoleddwa eri mulinga omugaati we gwewetera kyogamba nti gwe okubeera ku TV kiyamba ffe mbuulira munnayuganda kyafuna ng'oli ku TV n'ekyo kyayinza okufiirwa ng'ovudde ku TV akeere ku makya gy'akwegayirye ku geeti yo timunnange bukyanga ova ku TV abaana baffe tebakyasoma komawo munnange bukyanga ova ku TV abaana baffe tubatwala mu ddooyo tetusangayo ddagala komawo mbuulira okubeerawo okwo ku TV kuyamba ki munnayuganda era kugatta ki ku ggwanga okuggyako okugenda ng'obunyisa obwasamu ate ng'oyagala okubusiiga mu bantu abakulaba ove ku TV olyewa gwe tokimanyi nti olya ku busiru okumala emyaka 5 oba olowooza nti zojjayo eyo bw'olya ffe tukukkutira munnange okutuulako awo ng'omansa entungo y'obusiru bwo kiyamba gwe tekiyina munnayuganda gwe kiyamba mulekeraawo okwewa amakulu ate nga temulina makulu tujogebwe abantu tujogebwe n'ebikere nti ne munyagwa agambye ngenda kufuluma TV eggwanga libeere ku bunkenke n'obwa obusiru bwo n'obwa obuwumbatuutu bwo kakati singa nkaabira munyagwa avudde ku TV kitegeeza nti nja kukaabira ne mmotoka ya kasasiro egudde tikasasiro wange agudde oba ekibaketi kya kasasiro ekigudde tibannange nfiiriddwa nnyo kasasiro wange agudde gwe ne bw'ogwa obanga mmotoka ya kasasiro omuntu akuyitako buyisi ne bw'ogwa obeera nga kimotoka kya kazambi omuntu akuyitako buyisi tolaba nti mu mmotoka ezigwa babaawo ekyokunoonyamu mu byonoonese naye gwe oli mmotoka ya kazambi bwegwa buli omu agiyita wala mulekeraawo okwewa amakulu ate nga temulina makulu mugenda kusituka ngenda olyewa gwe kyogaaza okola ku mativi ago oba z'okola ng'oyogeredde Museveni ziyamba ffe bannayuganda oyagala kutulaga nti oli wa mugaso nnyo mu ggwanga nti era okunyiigako kizza eggwanga emabega kisobola n'okuteeka eggwanga ku bunkenke n'ogwo omutwe ne buttaajiri bwa mukyalawo bw'ogenda atambulira mu ttaajiri za mukyalawe gwe mulabe atambulira mu bupale bwa mukyalawe ky'oba olaba tayogeza sensi yonna ayogerera ddala ng'omusiru awedde emirimu kubanga ayambadde ekitalina kubeera kikye muvumye National Unity Platform kumala bbanga ki mukakkanya omukuza mukulembeze waffe kumala bbanga ki emyaka 5 otambula mukutu ku mukutu omulabe tomugambako omulabe tomuvuma bw'owulira ekizibu kyo kya National Unity Platform twalinga ku opposition yaffe entagala 2 twalinga ku opposition yaffe nga mukolako ki omuntu okwenyumiriza nti mmaze ku opposition emyaka 2 mumpe ku kitiibwa talina njawulo na mupangisa ajonyesa banne olw'okuba ye yasooka ku nnyumba ne zifuuka zizo waliyo mupangisa gwe basalirako landiodi n'amusalyako nti ennyumba zino zimazeeko emyaka 10 mbadde mmanyi nti eyazze eggulu n'eyazze leero mwenna mubeera n'emiwendo egy'okusasula gibeegi tewaliiwo discount ya nnyumba nti ono omupangisa aludde ku nnyumba zaffe kakati omupangisa eyasooka ku nnyumba bw'ajoonyesa bapangisa banne tekimufuula landiroodi okulwa ku nnyumba tekikufuula landiroodi olwaleero obwetaavu faffe ffenna bannayuganda bwali badde bwakugoba omumpembe Yoweri Kaguta Museveni then wajja wali jimu endala eyeenyumiriza okubeera ku opposition ffe nga tuli mu gavumenti mwe mwenyumiriza mu kuvuganya temwenyumiriza mu kuvuganyizibwa gubeerawo otya nga weenyumiriza mu kuvuganya nga toyagala kuvuganyizibwako ntagala 2 tubadde ku opposition ne mukolako ki sukaali twanywanga wa bwereere emmere twalyanga ya bwereere amafuta gaalingako discount abaana baffe baasomeranga bwereere mbadde mmanyi nti UPE ne ku mirembe gyammwe zaalinga za kusasulira ki kye twasanga muleyinze ffe kye twonoonye that is the question ogamba bano boonoonye opposition naye mbuulira kye mwali mutaddewo mmwe ng'aba opposition ffe kye twonoonye kyekimu n'ono Lukwago ennaku zino mulaba ayogeza amaanyi mangi nnyo simanyi lwaki okulonda bwe kutuuka aba w'amaanyi okulonda bwe kuggwa n'akerebera wano bwe tuba tugenda mu biseera by'okulonda alaga nti alina amaanyi ne ssente ezizza okukola enguudo mu kibuga azisayiniizeeko kyokka ate bwe tuva mu kulonda n'atandika sympathy card eyasirina maanyi n'oluusi n'alwala ne bamuddusa mu ggwanga kakati namuwulidde ng'agamba owa national lekulira teri bukulembeze bulungi nga waggulu waliyo bukulembeze bubi
Lukwagira ekikulemesezza okukola tekilemesezza mbeera z'okukola. Lwaki obuvunanyizibwa bw'oyagala obusonga mu banno? Mbeera ze ky'otasobola kukola mbuulira ye embeera ze asobola atya okukikola. Gw'otugamba ekibuga kya Mulodi, Omulodi waali, Omulodi atalina n'amaanyi gasimba bimuli e Kampala. Omulodi atalina n'amaanyi agalonda kasasira e Kampala. Bwe tumala okulonda n'otuzannya sympathy card. Bwe tudda mu kulonda oba ebiseera by'okulonda nga bisemberedde n'otulaga nti oyina amaanyi, oyina n'esse e Kampala. Tubuulire ekituufu kye ki? Amaanyi ogalina ng'olimba bulimbi. Ye bw'oba togalina agaagoba butoda yagwa gajja gwe nkuweteddemu buwetezi. Mbadde ku kino kimuto gwa Bofulo kino ekiringanga effulungu ekyambala ttajiri eza mukyala waakyo. Mumbuuliremu gye mwadda layisinsi